Omuwala atiddwa poliisi Doreen Anyango ono ng'abadde mu siniya esooka ku ssomero lya Ttira SS e Busia. Abatuuze bagamba nti ono akubiddwa ekisasi ekya raba. Poliisi bwe badde egumbulula abatuuze abadde bakuŋŋaanye mu katawuni k'e Ttira, aba URA babadde bakola ekikwekweto eky'okubowa seminti akukusibwa n'ayingizibwa mu ggwanga. Tuli banyiivu nnyo ku gavumenti, tubalonda tino batuyambe ate be batuta. Lwaki batuta? Uganda invest your money in something, they come and break the door and take the goods after shooting somebody dead. Bakuŋŋaanidde ku ddwaliro lya Busia Health Center 4 ewabadde watwaliddwa omulambo era nga bano bagobye abasirikale abadde bakimye omulambo gw'omwana ono okugutwala ewa bakadde be. Kitaawo w'omugenzi ayagala poliisi ebaliyirire. Ekisooka njagala omwana wange, njagala mwana. Ayogerera poliisi mu bitundu by'e Bukedi, Soweri Kamulya akakasizza okuttibwa kw'omwana era n'annyonnyola akavuyo kwe kavudde. Akati mu operation ena bagenze okubeera nga bakwata sementi ono, abantu ne batandika okubeera nga bakuba amayinja eri aba URA officials, era we bakubidde poliisi ne ame okubeera nga bajja okubayamba. Wabula Kamulya agamba nti bakyanoonyeza ku musirikale eyakubye omwana essasi. So tukyakola okunoonyereza okukakasa essasi lino lyavuddewa era ani eyalikubye. Emyezi 3 emabega poliisi ngeri wamu n'amagye era bakuba ttiya gaasi n'amasasi ogumbula abantu mu katawuni ke kamu aka Ttira, era nga URA yali mu kikwekweto eky'okufuuza seminti ayingira mu ggwanga mu bukyamo.